Oluvannyuma lw'olutalo olubaddewo ku social media wakati wa taata n'omutabani, njogera ku Tamale Mirundi Senior ne Tamale Mirundi Junior. Bano ababiri babadde batandise okweyuza n'okweruma obufiififi wano ku mutimbagano, mu interviews ez'enjawulo, mu ba bloggers ab'enjawulo, ng'ekibatta ekikulu era ekituufu teri ayina kinyusi kyakyo, wabula nga taata Tamale Mirundi Senior ayagala kuyuza buyuza mwana, yatuuka n'okugamba okumukuba essasi ave mbulamu bw'ensi eno, n'atuuka n'okuwera n'agamba nti ono omwana sina mwana ng'akiyita kino ekyana, ndabika bakinkyusiza bukyusiza mu ddwaliro. Bibadde bigambo bya Tamale Mirundi Senior gye buvuddeko. Wenjogerera nga omwami omugagga Hamis Kiggundu oba abasinga gwe muyita Ham amaze okureunitinga bano ababiri, era kati taata n'omwana bali kyekimu. In fact Tamale Mirundi Senior Junior omutabani Afukamidde Senior taatawe anamwetondera ku ebyo byazze ayogera. Nga Tamale Mirundi oba bano ba Mirundi ababiri Senior ne Junior nga tebannaba kusisinkana Hamis Kiggundu, ebibaddewo emabegaawo bubadde bunkenke, naddala mu famire bubadde bukuubagano ku mutimbagano, wabula nga waabulayo abatono abasobola okuwagira ekikolwa ky'omwana okubanga addamu taata. Njogera ku Junior. Abantu ku social media enamba yagaana okuwera oba okweyawuzaamu ttiimu nebanga gurupu eri awo nnene ewagira Junior okubanga awalabula kitaawe obanga azzaayo fire eri kitaawe Tamale Mirundi Senior. Video soko giweka like edduke ku misinde gy'amaanyi information etuke ku oyo abayagala ogiwuliriza n'ogiraba mukadde. Twegatteko ku Mukutu Viki exclusive ng'osubscribinga bw'omala kwata mukadde kaje mu kigambo personalize okase mu kigambo all ku simu ku computer oba ku tab yo notification ojja kuba bw'otyo zifuna butereevu. Kakati bano basisinkanye omugagga Hamis Kiggundu, era nga bwe mumanyi omugagga Ham tatera nnyo kubeera mu bintu bya ntalo, tatera kwagala mikwano gye nga giri mu ntalo, tatera kwagala kuwulira nnyo bintu bimuwaawaaza matu. Era mukimanyi bulungi nti Tamale Mirundi Junior mukwano gwa Haji Hamis nnyo oba mukwano gwa Ham ebyensusso. So ate mu mbeera y'emu Tamale Mirundi Senior naye mukwano gwa Ham. Kibadde kyangu eky'omugagga Hamis okusisinkanya ababiri bano, era n'ateekawo okutabagana kuno kutabadde kwa famire yonna, naye at least bano ababiri taata n'omwana babadde bali mu kweyuzaayuza okwerumaŋŋana n'abakuŋŋaanya n'ayogerezeganyaamu nabo, era n'asobola okubatuusa ku nzikiriziganya bombi bakkaanye omwana aleme kubanga asobola okuwalampa kitaawe, so nga ate ne mwami Mirundi Senior aleme kubanga alengezza n'okubanga awalabula mutabani we oba oli awo mu lujjudde. Ebisingawo ku bivudde mu meeting eno ngenda kuba nkomawo nabyo ne Tamale Junior ye kennyini ajja kuba byeyogerera, ajja kuba atuwa bingi ebivudde mu nsisinkano eno, ate oba oli awo ne omukukunavu Tamale Mirundi Senior ajja kubaako byavaayo ayogere ku nsonga eno. Newankubadde bino we byajjira, kubanga by the way kankuzeeyo katono otegeera olutalo oluvannyuma Pastor Bugingo okukubwa amasasi agattirawo n'omukuumi we, Tamale Mirundi Senior yali yeewala okukomentinga ku nsonga z'omusumba Bugingo olw'okuba nti musumba mukwano gwe. Kakati ate ye omutabani Junior ng'ebya taata n'omusumba tayagala kukola ki kumanya, era ye n'avaayo mu interviews ne ba YouTubers abamu nga
akola analysis ku butemu obwatuuka ku mukuumi wa Musumba era n'analyzinga n'ettemu lino engeri gye lyalimu okusinziira ku ngeri gye baali bamubuuzaamu abaali bamuhostinga. So lumu senior Tamale Mirundi asisinkana junior Tamale Mirundi ku seeti nga bali ku analyzinga nsonga za Pastor Bujingo ez'amasasi omwafiira n'omukuumi we. Then kati okuvaawo Tamale Mirundi mbu n'ayomba bubi nnyo ku seeti yasangako Tamale Mirundi mutabani we junior n'asangako ne Dr. Amale oba mumumanyi ona yali amugegenya ng'ayogera nga Tamale Mirundi senior mwenyini nnyini kati comedian era yalimu ne mu bizonto. Then ku seeti eyo yaliko ne munnamawulire omu. Then senior n'abasanga nga bali ku seeti badiscussinga ku nsonga za Bujingo nga ne mutabani we mwali agamba mbu n'abatabukira junior n'ayagala okumugirayo pistol ne bamukwata bukwasi ne bamuggyako pistol mbunga ayagala bamasasi era awo wennyini Dr. Tiamale mbu ye yaddukirawo yasaako akukola tondeka nnyuma n'amalayo. Kaakati seeti eyo teyagenda bulungi era tebayongerayo ku recordingira mu kifo kyekimu newankubadde mu interview bwe nali njiraba bagenda mu kifo ekirala ne bashootinga ne bamalayo programu yaabwe era nga baanalyzinga ensonga zezimu kumpi. Kati bwe baavaawo taata yatandika kuwanda muliro mu interviews eri nga aguwandira Tamale Mirundi junior mutabani we. Then ne junior natandika okuba nga reactinga ku bigambo bya kitaawe byagenda maaso n'okubanga amwogerako wano na wali. So bwe gutyo bwe gubadde Omugaga Miss Kigundu ndoza agenza okulaba nga olutalo lw'abano alugenda lukula buli lunaku lugenda lukula n'agamba nedda Wolan bino byetaaga birinyibwe ku nfeete era n'abasisinkanya ne boogerezeganya buli kimu ne kiggwa junior naye afukamirira senior ensonga ne ziteererera ddala bulungi nnyo nnyini ddala era bye bifaananyi ebyo byogenda maaso n'okubanga okola ki n'okubanga olaba. So ebisingawo ku nsonga eno tujja kudda nabyo tubibatuuseeko. Tuli ku Viki Exclusive tukutuusaako amawulire mukadde. Okay, tusinkane mu updates eziddako.